ekitulese kulanda neri Allah omwagala wafuye bwe yatwala abenga amuwumuza mirembe. Njagala nnyo okwebaza mwenna abazze n'okusaba Allah akkirize tuli hafu yonna esomedde wano ajongere mu minzaani y'omwagala waffe oyo. Allah tumusaba omwagala waffe oyo byonna byasobya ne byamusobako ng'omuntu abenga alimusonyiwa. Tumwebaza Allah olw'obulamu n'obusobozi bweyawa Sheikh Nuuhu. Mwenna mumanyi nti yali musajja wa kiwago futi 6 n'omukembokembo kilo nga 15 nga yeddira njovu akabbiro nvubu ku byonna tekuliko kitono wadde ye Sheikh Nuuhu Muzaata. Tumwebaza olw'obuvumo na byonna byakolera obusiraamu. Abamu mujja kwebuuza lwaki Duwah yabadde wano ku lusozi Kibuli. Naye buli bantu oba buli institution ebaako n'enkola yaayo. Aba gavumenti n'amagye omuntu waddirukuka okusinziira ku bunene bwe n'emirimu gy'akoze basobola okuba amasasi mu bbanga nga bamuziika. Bw'aba nga muzira nnyo basobola okuba emizinga 3, 6, 24 ng'ekigendererwa kumwebaza ate kifuuka ensonga okwabaddawo amaanyi okuba nga bamuyigirako. Naffe okugyayo weema zino byemizinga gyetukuba 24 okukakasa nti omuntu muzira. Oba omusiraamu wa bulijjo bakuleeta wano baada swala ne bakusaalira ne bakutwala. Bw'obanga oli muzito nnyo weema zino zivaayo ne babanga emikolo gyonna egy'okuziika tugiteeka wano mu lijja ne bakutwala okuziika. Bw'obanga ate oli muzira nnyo ng'oli munene nnyo tetukoma kugyayo weema nga bakutwala wabula neddwayo tugiteeka wano. Mwabala bafunye omukisa noza tebasukka na 10 tebawera na 10 bwejjeko bakadde baffe abatandika ekifo kino mubaddemu Sheikh Kulumba, Sheikh Kayongo, Sheikh Mukasa, Dr. Kibulu, Abu Mayanja, Musa Katongole ne Sheikh Nuuhu. Kino njagadde mukimanye tobeerere n'ogamba nti ojja kwekuteereza ku muzikiti naawe weema tuziddeyo ekiriyo. Bamala kupima buzito nti okoze eki baga nti ddala nasanga emizinga 24. Naye nga Sheikh Nuuhu byakoze emyaka gye yamala 58 ku nsi 3 yagimala ng'asomesa. Be yasomesa bangi nnyo we bali. Dr. Walusimbye yakoze ekitali kya bulijjo okutasitula banne nange sijja basitula n'ensonga ze ekyo kyokka kikulaga omugaso gwe yakola. Osanga omusajja ng'aba nti akoledde obusiraamu era akoze nnyo naye nga talinaayo omuntu bw'aga nti yamusomesa eddiini wadde okutawaza. Kati bwe tuba twogera kubana kye wakoledde eddiini okupimirako egyo emirimu okuba nti osomesezza. Si kyokka wabaawo omuntu nga teyasomesa naye ng'ate yakola nnyo okuzimba obusiraamu. Yateekawo ebintu bingi nnyo, amasomero, amadalasa, bintu bingi nnyo n'abanga okwo kwe bamujjuukirira. Naye bw'obanga nti okoze nga tozimbangayo n'akayigo kakyamirwamu ddamu ekimemu bw'oba okyali ku nsi okyalinayo eddakiika okubaako kyogasa naawe tukulabire mu bantu abalina omugaso gwe bakoze. Ekyokubiri ekifuula Sheikh Nuuhu okuba nti yali musajja si wa bulijjo ensonga za umma tazitiirira. Yali musajja mumanyi nga mwesimbu muvumu ng'ensonga neweefaanana etya nga mukyagiteesaako nga yayinza obbagamba nti munambulira kyemusazeewo
nzono ngenza mubaganga tewali kusanyala gatali mukutya ensonga eyokusatu lwaki Sheikh yali musajja siwa bulijjo kyabatwala emakamuli wano bangi abalina ebitongole ebitali bimu ye yali omusaala okugamba nti ensonga z'okutwala abantu ku hijja ne umra si bintu bya mufuti kubikolako zino tukole travel bureau mu budde obwo 9/1/2/3 kyali kituulirwangako naye yali omusaale okuteekawo missions zino kale abali mu missions zino muddangayo emabega ne mujjukira omulimu gwe yakola Sheikh Nuuhu n'ekirala kye yakola ekimufuula okuzira yali musajja ow'omulembe nti amanyi ekigambo succession planning yakola ekibiina kino Muzaata and others abasinga mukimanyi mu hijja ne umra naye kyasobola okuzimba bamaseeka bangi era bwe tubadde tunoonya obukulembeze gurupu eyo gye tukutte oba abamanyi gye bakutte ne bagikwasa obukulembeze era tutambula bulungi nnyo tumwebaza olwekyo Supreme atyogeddeko nga ensonga ndowooza eyokuna emukuzo yakola bw'oba bannaffe abamaze emyaka n'ebisiibo nga balwanirira nnyo okumenyawo olulyo lwaffe n'okumenyawo obukulembeze ekibuli yali Sheikh Nuuhu ono yabategeeza n'abalaga levo ne baba nga olwaleero bali gye bali naye nga tumwebaza olw'omulimu ogwo okubanga yatereeza njagala okubakakasa ti bannaffe abo luliro baali abavubuka nga balina mututwalito ekivubuka tebasobola kutumenya tebasobola olwaleero nga bakaddiye okubanga basobola naddala nga Allah abatuusizza mu mbeera gy'abatuusizzaamu tibwoba omuntu oli wagamba nti omugobi mubasseeka babubbi mulwaliwo ofuuse wolulewe nga kati olabira ddala nti amaanyi mungu abakakkanyiza naye twebaza nnyo obulamu n'obusobozi Allah bweyawa mwagala waffe Sheikh Nuuhu Muzaata katumusaba abe nga amuwummuza mirembe bwe mba nina kyenjize nta Sheikh Nuuhu kubanga yagenda atali musajja w'amaanyi bw'oba owezezza emyaka 5 manya nti saawa yonna osiibula kale bw'obanga obadde ku nsi saawa zino bw'obanga oliwezezza tandika okugenda ng'okola tawuba nga weetondera abantu bewakosa odde eri Mukama Katonda ngeza bugeza tibwoba wali mu fitina nodda abasiraamu ekazala mwandibadde oddayo neweetonda tuga nti bannange munsonyiwe nasobya noba nga ate totandika fitina mpya kubanga eddakiika tuziba zeezo olina okubanga ku myaka 5 nga giweseemu oba olina okukkiriza Allah teyakugerera tibwoba omaze obuddewo bwonna ng'olwanira kubeera mukulu oba okukkiriza nti Allah teyangerera ti bonna boogezezzaako okuvuganya nabo abajje mu nsi naye obukulu ne bugaana ekindowooza kiba kikutegeeza kintu Allah kyekikuwa oba olwana ne gundi n'amuggyawo nolowooza nti ozze ate n'aleeta omulala naye n'omulwanyisa nogenda ngaobakyusa bukyusa nengera obukulu bugaana ndowooza oba owezezza 5 kkiriza nti ekyo Allah yakikuwa obenga okola tawuba obenga wetegekera eri Mukama Katonda mu bigambo ebitono gonna kubanga kati obikubulani subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah nga bino ebyensi tebikyakutawanya naye anadamu bwetutyo tetera kuwulira naye tusaba okusabye nti tubenga tutambula bwetutyo nga tudda eri Mukama Katonda njagala nnyo okwebaza obukulembeze bwa Supreme Mufti okutukuŋŋaanya wano olwaleero yadde omusaale yabayise mwebale kwanukula ne mujja mu bungi bw'emuti njagala nnyo okwebaza abadde ssentebe oba ssentebe w'omukolo guno bwana Rashid Senyo nga tukolaganye naye ebbanga buwanvu mu bintu bino mwebalire ddala ne ttiimu yonna okutwalira awamu ebadde emabega w'omukolo guno Allah bawe mulungi bwereere n'okusingira ddala mu abantu mwebale kusasula Sheikh ne mujja ne mubeerawo mwebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala akatalekeka njagala okukkiriziganya ne Sheikh Supreme Mufti
Ennaku zino waliwo obunkenke mu ggwanga. Ekisaba nga mu minisita wa Kampala nti we twasalira idi twatwogerako twenange loodibloka ez'ekipatira zitandise mubeeko kyemuzikolako naye abantu bajja kuba ku byetutategeera. Naye ennaku zino mulobera ku rediyo olira nti polisi y'engundi bagirumbye baggye mundu tubasaba ebintu bino biyingiremu mubimalirize. Obuzibu bwaffe buli wamu wokka tulowaawo obuvuyo buno emirundi mingi mutera kukiwunzikira nga gavumenti mutera kiwunzikira ku basiraamu simanyi yakibagamba obuvuyo bwaffe tububeeramu. Obuzibu bwebubeera mugenda okukwatakwata abaana b'abantu mugenda obajjayo babakubye bagongo badde ne mubatwala mu kooti era okugenda okumaliriza nga tewali gwe basalidde musango. Kale ekintu ekyo kituleetera oluusi okwenyamira. Kino kwenkijja kinaalya minisita omu kwikisinga bbiri ku TV ng'ali obusoga agamba abasiraamu nti mujja abaana muyigwe ebitaliimu naye naye lwaki bagenda mu basiraamu. Bantu bangi nnyo abayeekedde gavumenti eno naye buli omu alina eddiini ye naye bali abala teboogera ku madiini gaabwe. Okubajjukiza kulakwena yali wano naye saawuli abakkiriza mulakwena nga babagamba nti ab'eddiini fulani muve mubiyeekera. Waliwo Itongwa yali wano mubungu naye nga yali n'eddiini naye eddiini ye teyogerwako. Omulala yani koni Lord's Resistance Army abo bonna tebaboogerawo naye bafunayo omusiraamu omu ddala ffenna ne baagala kitwamire naba nti ekintu ekyo kikyamu. Abantu bonna mubanoonye nga bo naye mulemenga kutusiiga nziro etaliyo. Obusiraamu tuli bantu ba mirembe era kintu bakitandika n'essalaamu buli kimu emirembe tuyiredde bati omuntu omu oba babiri tekitegeeza nti ffenna ekintu mwetuli. Tubasaba ensonga zino tuzikwate bulungi. Wano kawaisiraamu kuba amasasi Allah bwatu bweyamugerera naye bakwata abaana bangi naye bonna ogenda okulaba nga amannya gaabwe gegamu gegakuma nanga towulirangako tewali omusango gwe gwasinze. Nsaba abali ebyokwerinda abali mubutebengovu bw'eggwanga ensonga zino ezitambula mu ggwanga muziyingiremu n'obwesimbu ne professionalism n'obukugu obw'ekika ekyawaggulu basaalumanya baleme kubeera nga banyigirizibwa mu ekyo. Negatta omukulembeze waffe Sukulu Mufti kibino ebyokukwata abantu ekimpatiira n'obumweka buno zone buleese obunkenke mu bantu. Ebimu ku NRM yenyumirizaamu Honorable Minister kwe kuleeta emirembe mu ggwanga ffenna tukyagala naye bwe kiba kati ng'abantu bali mu kutya bali mu bunkenke kiba tekiwa kifaananyi kirungi ate kiba nga tekituwaffe kubanga tweyagalira mu nsi yaffe eno. Kyengamba nti those extrajudicial actions have no place in this country. They should stop. And there is no reason why they should do that. Some of the people at the police headquarters, some of them at CID, and I think they will comply. But there is no reason why you should take that route of the former regimes and then you harass every other Ugandans. I pray that you adhere to our call and all of us have peace in our country and also feel at home without any fear of being arrested overnight. Njagala kumaliriza ebigambo byange nga mpita mu Supreme Mufti okuyozaayoza Sheikh Islam next week I will say Allah. Sheikh Islam okuyozaayoza okuba tulondeddwa okutukulembera era nga tusaba Allah akulungamye otukulembere bulungi era naffe kuwako bweyama tujja kuba bawulize naye ako obuntu tulija kwogera tubadde otuvuga nga oli waguleta mukono gwe toyagalirako naye katika bakwongere eddala kibaire tunabeera. Assalamu alaikum wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Basuubula banyabo babiri waffe abawaleero oyo abadde jjajjaffe Mbuga
jajja wa Buganda ate jajja w'Obusiraamu Uganda Alhaji Dr. KASSIM Badru